mututembo tuti mutute tukole abatutte w'omuzadde mu mugambe kino kafenisita kagambe. Okay, kyagenda maaso n'okuyita ne ba artist ab'enjawulo abaparticipatinze mu oluyimba muzeeyi TUTE TUKOLE. Tuline Tata Sam. Tata Sam bawa mama Sam. Mama Sam. Telisho. Ekyasho no zandibadde teziriwo. Naye nga bills nazo zipendinze. N'obuvunaanyizibwa na senga baga Mukama Katonda nti shoteri tebalina sente okulya tobalumya njala paka tunaggulawo. Nze nina kampani erimu abantu abasoba 35. Families ndoza ziri 21. Ne families ezo nze nzirabirira. Omaze kola otya n'okubalabirira? Sina kyakola. Newoza amabanja. Nainawo ka saving nokola kibiki tosobola sabiriza buli lunaku obwetaavu bwa sente tuyina Tanzania eyo ate n'okomawo ne babakwata kuliko olutalo agende ku Tanzania nga ngenze kola milioni zali mu kaaga awo kumutukula ku border spending milioni ndowooza 9 kuba banteeka mu karantine ennaku 10 nga bwesasulira room ya mitwalo 7 waliwo eyo 7 nezesatuba naffe twali ng'omumanyi munnange bagamba ye Tata Sam laba ali erimu abantu abo be nali nabo bonna nga nabbalisa okitegeera buli lunaku kyamisana kyaggulo kyanca so byonna nga kugezaako no one could task risk n'agamba kangende mutukula nkole ate ne kumugenda nze nali simanyi nti no ndi mutukula Tanzania nga muyindi mu Uganda tewali nnyo njawulo oli akugamba ng'ono ali muno mmotoka naona tewali nnyo kyamayi nti kizimbe era omulabi wa Star TV ayinza olowooza nti boda y'ensi kitegeeza nga bono nze nali munowooza ebeera nga bw'olaba ekizimbe nga kiwanvu nga kivanga waneeno ne kigenda e Masaka munnange nedda bagambya weesaliza kati osazo zeeri kati okomyewo kakati nga tumaliriza kikyosembayo n'okusaba gavumenti gwenga comedy tosaba gavumenti etute uffe ba comedians badde batutwalanga a joke nebo ikola comedy bala saagari mu comedy but honestly embeera nzibu nnyo kyovola tuvuddemu abamu ne tuddako ne mukulu yimba nze amanyinji munene nze nasembyeyo mu luyimba bwotegeka ekivulu ng'olina abayimbi bangi aba upcoming abamanyaawo n'abamanyi nnyo osembyayo ki osembyayo munene munani webale nnyo kwogerako naffe kiriwo tewali oli kiriya obulamu bugamba ki obulamu buliwe butyo lockdown eno ekututte etya lockdown tebadde nnungi kubanga tetukyayimba twakulaba wano bakuwa amatooke bakuwa emigaati bakuwadde buli kimu ebyo byadde nga tukyatandika lockdown nga omanye myaka lockdown gye tugibaireddemu kati ogamba emmere eyinza okummazaako tesobola kummazaako kakati omazeeko otya oluno luyimba mwoli TUTE TUKOLE mwendi ani yakubidde okujja okuparticipatinga mu luyimba luno yankubidde nebaza nnyo omukulu Mulangira Suuna yebale kunzikiririzaamu n'abayimbi bannange okuyimba mukana akayimba kalimu ba star anti nawe oli sita ife tukwegomba era nze gwola wagenda nasaba ka selfie nazana ka selfie nzireyo ndaga abewaffe nti nabadde ne Felicita the superstar so kakati kikyosaba gavumenti gwe ng'omwana omuto omuyimbi saba gavumenti tusabe TUTE TUKOLE bambi kubanga ezo sente zetujjamu mu kuyimba zituyamba nnyo zitubeezaawo ewaka zitubeezaawo ewaka kati ffe ng'abayimbi twetaaga sente nnyingi tulina okukola videos ez'akabi tulina okukola audios ez'akabi tulina ofulumya ennyimba ez'akabi ng'owulira ddala ono omwana yakikubye kale soko tuweeyo akapera nga sinnaba genda nsaba gavumenti nsaba omukulembeza TUTE TUKOLE kubanga kankuwa example kubanga abantu bangi mowino abantu bangi awo obanga okoze n'ekivulu basobola obayita bambi tusaba kati ng'abantu abali mu nominations abantu mowino abantu n'abalala bangi mu butale abali mu zipaaka bangi abali mu zakeedi era kituufu babaweeyo abantu nga bameka awo oba olaba bakkirizeyo abantu nga bameka b'osobola oyimbira abantu nga 7 yukole VIP show iye
aba 1000 people tusobola obakola nze kale sina choice ng'omuyimbi kubanga nze abantu bonna mbagala sina kusosola abantu. Kale bankubireyo akapeera omanye ennaku zino gwe kabaka wa freestyle bansuulireyo just line nga 5-6 tuveewo positive yamwe bagiyita tukuli ku Buseesa Media. Buseesa Media ate nze bampita Edrin. Buno bubaka kabaka tumye mubaka zindika bubaka kampite marapo nanti mbakoba maraga. This is Felista the superstar, the boss kid, the African top kid. Kamakale mojate monsobola Buseesa TV temugisobola Edrin tebakusobola ebanga mwana wali wanika abatesi bonna ne bazirika. Gwasinga we bali nnyo kwogerako naffe kati kanfuneyo akafaananyi nga tukyalina ku kamera bamanye nti ddala oli superstar okitegeera. Kale katufuneyo wano ka selfie ne celebrity Felista the superstar. Kale oli wakabi we bali nnyo bali ddala abantu bonna bafanzi bange mwekomireko Buseesa TV yakabi. Basi thank you so much. Tukibwetyo tukyagenda maaso mpola mpala n'okuyita mu artist ab'enjawulo mu ngeri ey'enjawulo katunoonya abalala. Nze sirikkiriya kiki olw'embeera gye tulimu kubanga tuli mu kushutinga luyimba luno. Oluyimba luno lwa nsonga nnyo era nsaba eggwanga lirutekeko amaaso kuba kati emyezi gye tumaze nga tetukola emyezi 9 nga tuli mu mayumba. Bizinesi endala zonna zaggulwawo ffe tetunnaba kuggulawo. Naffe tulina family ng'abantu. Nze kati nga nze Raga Fire nze nga nze embeera gye nzize ndaba nkusinziira mu lockdown eno. Kachanga gavumenti ete emirimu gino oba kachanga yogera ku pandemic tevanga yogamba nti oba in the music industry oba tugisalidde magezi ki. Abantu akawunga bakalidda ne kagwamu mu ntamu. Abantu balina family kati abaana bazzeyo ku masomero naye weewunye n'abayimbi balina ba candidate naye beeraliikirivu nnyo bo bagamba oba ffe tuliddamu ddi okola. Gwe nga manager omazeeko otya kubanga ebiseera bisinga ba manager ba artist baba bakola namwe bamufuna sente kati gwe nga manager wa Abudumulasi kino mukiyiseemu mutya omuggalo guno? Anti kati nga bwe nkunyonyodde nti guno omuggalo gwatukosa ffenna. Of course gwajja nga tusevinzeeko naye time yatuse na ku account ne bugwako kubanga ekiseera kiyiseewo kinene. Twali tusoobera emyezi ng'esatu oba ena naye katuli myezi 9 ne bwoba wasevinga nnyo oba wasevinga kinene era olwadda kino okebera ku account nga tekuli ate nga tetumanyi ddi kuba covid asobola okubaawo nga siriimu okitegeera. Kati gavumenti ebeerina tusalira magezi tubaddewo tutya ne covid tumulwanyisiza tutya nga weetuli nga wetukola. Gavumenti yagamba okubanga ebawa ssente mutandike emirimu emirala kati ebawe ssente oba ebate mukole. Ekyo kyo twakiwulirako naye nga okusingira ddala omulimu gwaffe kyekikulu kubanga ssente newe nebezituwadde olowooza zinatubeezaawo bbanga ki ekitegeera. Naye kati okusobola okututeekateeka okukolera mu covid ono yensonga enkulu kuba kati nga nze manager nze kati nina ekibiina ekya Budumulasi n'abakozi ne faamu yonna tuli abantu abasukka mu 50. Kati abaana abamu bambi bali bayimbi abamu badansa abamu bali balina emirimu emirala nga ejaffe ngaffe abayimbi naye kati sofa emirimu gyaggwawo bonna batunuulidde omuntu nze n'Abudumulasi okitegeera. Babate mukole batute tukole kubanga ne bwe tunaakaaba nti batuwa akasente sofa abadde bakabidde ebbanga ddene tewali yadde akanyego. Obudde bugenda guno maka guno gugenza tulina n'omulala okitegeera. So kati tusaba gavumenti etuteerewo amateeka ga covid tujagagobera nga kyaki bwe baziggula nga takisi bwe zikola nga amasomero bagawa amateeka naffe tusobola okwesocial distancinga tusobola okwambala masiki tusobola okunaaba mu ngalo
ne tutambula mpola naye bambi ffe omulimu gwaffe ate bagugyemu ebyobufuzi oba likwogerako naffe kale sebo okay ye Rwagafire bwatyo bwagambye ndowooza ensonga ze oziwedde bulungi ddala kale katongera onoonya abantu abalala busesa media kokyali mu ngeri ey'enjawulo ngudde ku Phantom Lovins wano kansooke musaleko wansalako okolumu eri ewaka bakubanze wansanga nkola bintu byange birala niwe batalina bintu birala bye bakola kati abo nabo olina obbalowooza kuba tutte mwana tukola abantu bonna baba batabakola kikyotolaba abantu bonna baba batabali mu kukola naffe batuleke tukole kati gavumenti yali egambye oba wa ssente mutandike emirimu emirala oba ba artist era wali abaazifunaafuna artist bangi abafuna ssente mu gavumenti bagufuula na mugano bagufuula mulimu naye si nti ffe naba artist tuli bangi tubeera ne miliyoni 5 oba 10 mu Uganda ne bw'otomanyi oshegeera kati nze kyemanyi waliwo faces wano zoolabye nga tozirabanga nako naye nga they are very big talents so at the end of the day waliwo abayimbi abafuna ssente mu gavumenti waliwo naffe abatakifuna mu gavumenti ffe twetobera muganda waffe oshegeera ffe twagenda ogenda mu lockdown nga tulina ebivulu bingi kwanza enkola ne Suuna OS twalina shows mpitirivu ali obufuzi bwe tetuli ba politician tulira obubaka babutwale bakimanye nti tuli bulungi tuli bubi yaman kale katulindirire video ye Phantom Lovins Edwin Kaumakinarwa nze nkyaliwo katongero noonya abalala ndabye ku Grace Khan wano tuli ne Grace Khan hey superstar Likiria afadhali scientifically na ya government tuyambe tusabe tute tukole eno mundongo kiri bubi ne Grace ulabika bulungi tosiiwusenga ndabika bulungi mwana gwe maina kujenina ndeka kiki omaze kotya ne lockdown bulira konti gwate ofulumako n'ogenda ke Tanzania n'okubayo ku buti tuleke bulesi tutuse wa project sijo ine etambula inayo oluyimba abavuzi boogera bina tuyiriba bwiri bikugezako kweyimirizaawo magezi kikyosaba gavumenti nga tumaliriza omulanga kigwenzo gikubira gavumenti yayo nze M7 taata tukwagala nnyo jajja waffe bambi owulira kyokka ffe abayimbi tuleke tukole lwa nsonga naffe ke kalimu kaffe mwe tujja ssente nga bwe wakkiriza abalala ne bakola ki ne bakola ebirala naffe twagala tukole ebintu byaffe tute munange tusaasire taata tuba twasobye wantu wonna mukulu twemenye katudemu tuyimbe tujja practice nga social distancing mask tujja zambala tujja kunaba mu ngalo byonna tujja bikola ku lw'obulungi bwa Uganda yaffe n'abantu baffe betuyimbira ene batuleke tukole naffe tudemu tukole tuleme okubeera mwana muzeeyi gwe jjajja olaba tetulina myadde bibiri gwe kyokoma obwavu butuluma kale we bali kwogerako kale sebo lwaki wasazeewo okujja mu kayimba kano tute tukole omulangira Suuna yampa idea we yagimpa nange nembeera musanyufu lwansonga it was a very nice idea nze yatute nga tulina okwegayira omukulembeze ow'eggwanga Uganda yes we bali kwogerako na kale mukale kereyanza nnyo ye Grace Khan Edwin Kaumakinarwa bwetyo bwetambudde olunaku olwaleero bwe tusobodde okuba nga tufunako katulinde video muzeeyi tute tukole okay Tadias omukunja atasera yeko omusurvivor gwe wali owaddeyo bali bayimusifish be baali bampaddeyo ne banneefuulira bakwefuulira oli otya gyendinde bulungi lockdown ekututte etya etuyisizza bubi osurvivins otya terikola teri buvulu byakwebuzaabuza era naawe otulaba Kaguta muzeeyi Kaguta mpazi bateekako ekya muzeeyi jjajjaffe ayi Kaguta lwaki totuddiramu bampita omukunja ataserawo mba sikiddamu lwaki osavizeewo okujja obeere mu luyimba luno bampita ndowooza gwali mukisa ndowooza kati nange eggwanga litandise otegeera nti eriyo akayaaya akaava ebukunje naye nga kansasagge nnyo so bankubira essimu ne bampita ne baŋŋamba ŋŋende ku White House studio ne tukola oluyimba olwo webale nnyo okwogerako naffe nange neeyanzizza katugirinde abalaba mweba tuli ba Star TV Busesa Media Busesa Media mwena abagiraba n'abajagala big up on yourself nange bampita omukunja atasera awo kyekimu bali kwogerako naffe amina nnyo okay bwatyo bwagambye mpolampola mu style ey'omutawaana fishi yo naye ng'oli biki nze ndi awo weeyagala seeyagalako wadde oluyimba walutuddemu oluyimba nazze kati ate nina duyimba kati saawa zino kubanga taata waffe jjajja waffe baaba waffe ffe tatuta abantu abalala abatadde owino akeedi
banka neffe tatuta lwaki tatuta ffe tusinga okujuza abantu okusinga abali mu katale tubadde tumusaba taata nze munnaye kankusaba emirundi egi bw'oba totutadde nze nsabire obwana bwange busatu nkuweeyo busatu nsigaze bubiri kubanga walabirira Niero n'alabirira poti ne pampa nze firiji ono ne pako mba nkikwasaganya naye ye tatufuddeko ne mu butuufu atusibye empingo wallahi ajja tuzaala n'emize abantu abamu bakomediani atemanyi mize gye baalina nange mwenyini emize gyange emikadde tagimanyi kati ku ssaawa zino oli najja n'atugamba tuyingire obuyeekera nti alinawo emmundu tuyingirira kubanga tunoonya kuba bulungi okitegeera kati gavumenti ogisaba ki nga tumaliriza sisaba gavumenti nsaba yennyini yayogera gavumenti sina kyenjagaza nsaba omuntu ogwo pulezidenti waffe his excellency Yoweri Kaguta Museveni taata Natasha bambi ffe naffe tudde abayimbi bakomedian naffe tubezeewo ku famire zaffe olwedde tulina kati amabanja g'abalandiroodi nze landiroodi wange kati naggyeyo tv yange gye namuwadde amanja emyezi egi kati naye senga omanyi senga ojjako wansi n'olaba ennaku gye tulina tuweeyo obudde ojjeko wansi otulaba ennaku gye tulina gwetugabe bugambi tukuŋŋaane kalenda naye tuli bubi abo bafulufiga simanyi baani okay mpolampola bwe tutyo ono omusajja gwe tuli naye ate this time ye yakulembeddemu project eno omulangira Suuna kino kyewakoze twasembayo kirabaako a little bit eyaba Steve Jean wakikoze otya waliwo ne project y'abazungu yakulembera omugenzi Michael Jackson Heal the World We Are the World kitegeera bakuŋŋanyiza otya bana abayimbi bonna n'osobola okubafuna ate ne bakugondera ne bajja bakola nsobola kwebaza mbeera emu Mukama Katonda yampadde obusobozi kyannaku nti abayimbi abamu ku be nakubira tebasobola kujja ne balina ensonga zaabwe naye nze bemanyi besinga okwaga kudinga nabo be bayimbi ba upcoming artists. Waliwo bayimbi bakubiddeko ne bakusaba ssente? Tewali muntu yenna yansaba ssente. Ate sirina muyimbi yenna gwe nnenya gwe nakubira n'atajja. Buli muntu aba n'ensonga ze, ate buli muntu, everyone is entitled to their opinion. There are reasons why tebakoze ekintu kye baba tebakoze. Lwaki basazeewo n'okola oluyimba n'okola project eno Muzeeyi Tute? Ffenna tukimanyi nti okuva mu Gwokusatu lockdown we yajja okutuuka wano tuli mu Gw'ekumi abayimbi baatusiba tetukola. Ne bajja nga bata sectors ezimu ffe ne batatuta. Twenyamidde twebuuza ffe gavumenti tetufuga tetuli mu Uganda. Lwaki sectors endala nga bwola mu kikubo nti waliyo n'akatogo kangi bo bateebwa mu wino wali akatogo kangi bateebwa ffe abayimbi ne tutateebwa ffe gavumenti twagikola ki? Mututembo tute mutute tuko abatuke wamuzanye mu mugambe kino kaferista kagambe social media gibereko subscribinga Amiru Muwaya yabeerayo kubanga ebintu abitema mu ngeri y'enjawulo ne muganda wange wetukoze naye ku kamera ne yanza nnyo ne yanzege.